Phina simugabe wange. Phina ono namugamba Nsonyiwa. Twaliwa Sylvia Award so namwetondera dda. Phina nkwagaliza buwanguzi. Kwagaliza buwanguzi ekisinga ekyo. Mutereeze industry. Walter, tukola naye, settling issues. I wouldn't have been here. Walter, I appreciate you so much for what you did for the industry. Webale nnyo. Nasanyuse nnyo. Bampadde ssente Phina bano. Bayimbi bonna amusaaki baani. Bampadde bambi ssente nnyingi. So kyasobola obbasasula ojja kubaweereza. Basina ssente zakumuwa. Tewali amanyi kiki kireeta. Tuyinza kumanya kikizaayo. Kati bakuwadde wafunye akantu waliwo akantu akapima pressure obeera nako. Obeera olina okukeeteeka gwe mulundi okusoose okureactinga. Oba tomanyi olina pressure? Obaddemu ne stress? Neddako kati akakantu k'owulira n'oganjagala kulya eyo 12 wali mmere osobola okubeera mu lubuto nemala ebbanga ate bwetuka okufuluma agamba nti siiba naye nze ne wange nenyebaka naye nga bawe banaayaziina nja kugenda nsaale kati we baayaziina nga siina maanyi gasobola kuyimuka nga mpulira bubi nenzirawo ku buliri nembeerawo sawa ng'eno kinyimuka nasuulira maanyi wadde ate gono yaŋŋambye tuzuuke saameka 3 neŋŋamba kati osijja muzuukusa bayagamba 3 kantambule mpolampola anoonye eddwaliro atambula nyimirira nkinya bwenkya amaaso ndabe siraba bulungi netuuka mu ddwaliro sawa ne mbagamba simanyi kikuma naye mpulira siina bulamu ne banneebasa babafumitafumita ne baako omusaayi eri kakangalukireke kati ne bansaako ecupa ne bampa pressure ng'eri 159 over 110 eri waggulu ne bampa amakerenda baddamu okupima oyongazze anoonyeza eri 165 over 115 kati eyo wano bambuuza nga ntuuse awonya atya ne banteeka mu ambulance ne bandeeta wano naye ne babuuza eno blood pressure gye batugambye gyasembye okufuna eri awonya atya naye yabagamba pressure eri waggulu tufuna ambulance ne bateeka ambulance ne bandeeta wano wabatandika okunkanika bagenda okugjamu omusaayi banzijako omusaayi mungi nnyo kono guno gunnuma omusaayi batwala mungi buli ssaawa ne bakebera nga mulimu infection ku mutima eri ku mutima infection naye ne bakebera nga nina n'abasavu batono wano wansi yange babadde bajjanjaba kati guno omutima nga wenzisa gunnuma nnyo 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 nga ne pressure erinnya kwamaanzisa n'obulumi nga bwamaanyi nga n'ebyenda nga ulcers bampana eddagala bange ulcers zaali omuguzi olina ulcers sirina ne batwala olumi lwange tebabukebye ate ne bagamba temuli ulcers naye bitwero okugwamu yekwokyezza wenna wenna ebisuwa n'ebyenda na buli kimu bitwero gye bakukubye esigiina bubiri ne bagamba kati ate batwala obubi ne bagamba ate temuli ulcers vitamini B12 yekusumbuwa obuto n'omutima ogwo okunkebera ne batandika okunzirenya abantu kati oli mu mbeera ki? Kati manyi gawulira manyi gawulira yanyoola nga nganya okulya nali ngenda kufa kati emmere njikakanya njirya kati ki ekisinga okusumbuwa essaawa zino? kamungulize n'omutwe n'omuliro mwangulu olina kunywa nnyo
naye eddwaliro lyolimu nga lya bbeeyi eddwaliro lyolimu nga lya bbeeyi Walter biiro ogenda zikola otya kuba tewajjawo omunaku sente zisinga obulamu Phina Masanyalaze oli otya emuna okay leero ze kukyalira ku muganda affe Walter ebbanga lyonna ng'akyali mulamu yakulegera wuma ebbanga lyonna abadde ng'akyali mulamu bulungi nga tanaba kulwala mubadde mulina embiranye nga mmwe abaagala obukulembeze bwa wuma essaawa zino tulaba ozze kumukyalira ku ki ekikuleetedde ekyobulwadde tekibaamu mbiranye era omuntu wabeera ngaomulwadde oteekanga buli kimu ebbali nogera n'omulaba kuba leero ye kikyanze and ekirala kyenjagala bagamba tetulina clash yonna actually eggulu yagatta abantu bangi kuba ffenna twetegeere buli omu nayogera ne munne nayogera ne munaga nti gwe wakola kino naye wakola kino kati it's time we come together and bring the industry together. So Walter, we miss you the industry because you have focus omuntu olowooza gwe omu ku babaddewo nga wuma etandika va ku bino byolaba omuntu nti oba bagamba I don't know how to phrase it but gwe omu ku babaddeyo the industry misses you. Nebyuzi nakimugamba wenajje wano nemugamba Walter tukwetagira ddala waliwo twetuuka nga tuyiringa ayina omutima gwa industry. We need people with passion. We need patriotic people in our industry. Ensonga lwaki nakuga undi yange eri one of my mission is to build a patriotic structured, professionalized and profitable music industry. Because ekintu kino bino ebya leadership byetaaga ng'oli olina omutima. Yes. Era kyobola advise all the people abaza okwesimbawo kuno politizo totiddeko bakwesimbyeko ba Alanitonics abanesimbyeko nze ndi musanyufu nti bazze Walter ojjukiranga abantu bali ku byabwe ne mbayita mu meeting tebajja naye kirungi nnyo one of our achievements nti abantu bategedde nti tulina okubeera ttiimu kati bo kati nga bananga banesimbyeko basaba beere that them benchmark me ekisanja ekinaddako bajja kuba ready for the positions. Abamu kuba kwesimbyeko Phina Masanyalaze naddala Alanitonics yavaayo n'agamba nti teriyo ekibiina naddala mu nsi yonna kirina president na general secretary bino just obikozesa kubanga oyagala butiibwa ate olemedde ne mubukulembeze. Mbadde nsaba asooka agenda asome constitution ya umma omanyi bw'oba ogenda oyingira ekintu olina osooka okitegeera. Yeah, let him be well covered with the constitution of Kuma. Nego towuliranga akoze ekimala abayimbi naddala stress zaabwe. I'm used because the courses nyinyi ziri about leadership, so emotional intelligence is one of my strengths. I know how to handle everyone. Yeah. Netulabanga abayimbi bonna abali mu kulwana ove mu ntebe eya General Secretary kubanga bagamba nti bw'otava mu bukulembeze obwo oba mu entebe still wuma ejja kusigala nga bweri kubanga mulobinga ssente bye baali batandika biriwa njagala nnyo okukitegeera ekyo lwaki at last balaba wuma yeyina credibility okubeera nti gye babeera it's home that means I've done something ate ekirala nze ngenda kumaliriza bumaliriza byentandise ekisanja ekiddako we live to other people batambuze ekintu otherwise buli lwotambula n'okoma mu kkubo bw'oba ogenda Masaka ate n'okoma Empigi ate n'odda ate oba onootuuka ddi so kirungi nnyo n'omaliriza olugendo lubeera otandise then n'ogenda ate ku bintu ebirala. Kale kembuze ku mukulu Walter. Mukulu Walter owulira otya okuba nti omuntu gwe wali naye mu mbiranye yeemu naddala ku kifo kyekimu ekya obukulembeze kimwaliko kya wuma azze kulabako olunaku olwolwaleero mu mbeera eno. Mbiranye ekigambo kinene. Okay. Towards simple misunderstanding. Okay. Yetwagondera edda era olukumi kino mukwano gwange nnefe tuvola baziwa okundaba mukwano gwange nnyo just
kyebakozeemu obubi kyembanenya okuteekawo okulonda nga tebannamaliriza. Afiina bano balina obbaleka bahanisoni basiinja abasooke batereeze kuba badde batereezezza naye okulonda okwo kukyamu kyokka kyembanenyamu. Abayimbi bakoze empaka ate bajja kujjako abantu abakola bateekawo batakola industry ejja kufa kyokka naye nga abo banisoni abo Phina Sindi balese ne bamalirize omulimu guno ne batereeza yali prayi yange tumalirize tutereeze baleke beesimbewo naye abantu kati bakola akajanja akajja okusuula industry. Abo tebasobola kutambula nga Phina bwe yatambula oba nze bwe natambula tebalina budde abasinga tebasobola kutambula nga Hanisoni oyo Hanisoni oyo ng'ajja nga talina adde 10 Phina nga talina adde 10 nga tebalina ate nga nze balina okumpa kitegeera kati ate nga tulina okukola emirimu etambula nnyo bandi so bandi abantu bakunga balonda abantu ababaddeko babatereereza kuba bakyalina okutereeza kuba structure ne plan bano bagifuna eggulu bulungi nnyo nga bwe tulina okutambula kati abasigadde bazze lwakajanja era tebalonda olwakajanja balonde abantu abasobola okukola ababadde eweze kubuulira bano bavuga emotoka emyaka egi nga tewali abawamafuta naye nga bajja buli lunaku omulokayi ne weefa anoonya sente n'agikola n'ajja akola ebintu byawuma omutali wadde 10 so Phina si mulabe wange bwe twasemba okukulaba n'okuwuliza baali bakugobya kati kalweyo mu kibiina kya wuma kati ogamba nti bamalirize oba abantu balonde ba Phina abaliko bamalirize kye baatandika kino kiba kitegeeza nti ne bwe bakola wali obibiriivingamu. Yes, of course. Tomanyi meaning ya misunderstanding. Misunderstanding comes when you are in a meeting obufunamu obutakkaanya ideological difference nemwawukana but omulamu wanga buli omu agumanyi. Kiki ekyabaleka kuba nti mufunamu misunderstanding? That's why no one told me to go to Gulu. Teri yaneegayirira n'angamba nti ssebo jangu but they told me we need you. Nengenda etwogere tukkaanya yali difference gye twakkiriziganyako negatta so si bye baakola kati omuntu yakola emyaka 3 osobola okugamba nti tamanyi kyakola nga tebamuwadde sente kati mugenda kufuna obusente ate mwagala bagoba kikyamu abo balina obusobozi ne balindeko abateekereteekere buli muntu wakuteekerateekera ekintu tekinnatuuka bazze lwakajanja abadde bamanyi balina okukola structure zitegeere nga sente za gavumenti bwe zitambula bazimanyi buli kimu balyoke balonde naye abo tebagenda bisobola tebalina budde tebateekamu budde bano bateekamu obudde ojja kitegeera twogeredde wano tebalina budde abo tebalina naye bano bateekamu obudde bwawe bungi kakyogamba King Saha oyagala mugoba King Saha ne Walter Muwuma otwalani otwalani umukulaakulana King Saha ne Walter otwalani mbuulira ndamu ekibuuzo gwe mbuulye Sindi Phina n'oyo Tonics otwalani owulira gwe gambye nze ne Tonics ani gwotwala mumba akole tebajjako meeting ya wuma n'emu naye nga bavuma kati bazze kukola kavuyo naye bigenda bafiirira tebasobola mwe mwazimaliriza eri abantu image gye bakyalina essaawa zino bakyalina image egamba nti Phina Masanyalaze ne Walter tebakolaganirako ddala madde nsaba alisi mweshekinge mu ngalo kale oba mwe yetondere munne ono komiti akwagalanye alisi ndi abantu mubalage nti no Walter ne Phina Masanyalaze tebakyalina mbiranye yadde era mwetondere kale mukame mugambe nze sinywa mwenge beera soba lwadde bwe bunkubira embeera soba
Phina yankubira weeks 2 amabega nampa omulimu nembere MC kwa MC ku Good Friday abagenda kumpa sente nyingi nalemereddwa kuba nabadde mu ddwaliro kitegeera oyabeera mulabewo yankubira essimu nangamba nkwadde akalimu kaakano oyogera ne bano sajja ne bankubira ngenda genda amakolero naye nendwala kati aba mulabewo olayo mwina ebigambo ngambe nsaba kunsonyiwa kyonna kyennakola mu kamera tumanye ngambe ntya mwetondere omugambe nsaba kunsonyiwa buli kimu kyennakola mu kamera abantu bamanye twetondadda nkiddamula kwagambooziza Phina ono namugamba nsonyiwa twaliwa Sylvia Award so ekyalo namwetondera dda mu kamera kale Phina nkwagaliza buwanguzi wangi Phina nkwagaliza buwanguzi kwagaliza buwanguzi mutereeze industry naye si mu bubi alani mukwano gwange naye asooka alindeko n'amalirize yampadde n'emitwalo 4 nasiimye nnyo nnyo naye alindeko bange tebakola kanyange Phina asooka amalirize kyeyatandika twakitandika ffenna ate wano nja kubayamba naye awa WhatsApp sijja kubayamba. Thank you. Very much. Musettlinze issues zammwe n'omukulu woota. We already settled. Twatambula eggulu abaddeyo ebintu bye tubadde nga tusoma abaddeyo nga naye awa brief kuba abantu abasinga ba mistakinga issue y'eggulu. Issue y'eggulu abantu tebanona ssente era abaazinona mune baazifuna ne bagenda ne bamala ne baawukana naye abagenda ne focus tukyali ku ggaali. Okitegeera ate weesanga n'okwesanga nti ffe tetwafuna ssente ate yatwongerayo buwongezi nti proposals emulina mugende mu National Planning Authority mugende mu Investment Authority because it was benefiting the industry naye abanona ssente baazibawo ate ne baawukana n'okwawukana. So Walter tukola naye twasettlinga issues. I wouldn't have been here sandi mukubidde nti kino kuba we used to call ourselves committee kubanga bwe mukubira committee waliwo meeting ne tudduka then akubira committee waliwo kino ne tudduka. So Walter, I appreciate you so much for what you did for the industry. Webale nnyo uma ono y'omu ku mpanyi za uma bwe tutambudde bino ebintu si byakugamba nti bagundi baveewo. No, it's not all about kugoba muntu potential kuba omuntu asobola okuvaawo era tuli weekiri because Walter was very good. He was an administrator. Ebyentegeragana obutategeragana bibaawo in any institute kasita mu sukka abantu abasatu wabeerawo obutategeragana. Omukyala bamuyita kusima Irene enesimbyeko kuliko Alani muto wange Alani kuliko Daddy Andre kuliko Aganaga Kalifa. Ogenda kusula industry omutawansi omanyi omuntu abaddeyo emyaka 2-3 bano soogera lwakuba we bali nsobola obyogera nkya ansonyiwa omulamu abadde ku komiti ya sako nga talina kifo beereeta bokka bayibawe ne bagamba nezaawedde twagala kuyamba industry abo boolaba ne bajja nga tebalina kifo. Phina n'agamba tubasembeze tubafuule assistant committee ne batandika okukola nga tebabawadde 10 oyo nezaawedde kati ate waikibeda n'anyiiga nnyo nga tusembeza ntalo zaffe ezaava naye oyo abaddewo abo abamu baagala manya baagala nakubamanya kubongako ne ba big boys wanjisebo olowooza ki ekireetedde abayimbi okuba nti bali active mu kana akalulu newoolta okimanyi soka oleeta obutaano tuli basanyufu. It was one of our objectives abayimbi bonna okumanya nti twagala tutuuka ekiseera nga atali mu womas bwana omanyi wakibaze kubanga Phina ne Hanson ne Walter balemberawo singa twavaawo ku mwaka gumu yandifudde n'emyaka 3 nga weetuli kisegera singa tetwaliwo singa byafa singa tebajja ekibaleese maanyi gaba ideally bandiyise meeting ne bagamba mweyongereyo for 2 years then tukomewo tutonde bulungi mutereeza bw'ova bw'oterera mu bulwadde buno tusuubire nti ogenda kudda
abayimbi banyambye nnyo bambi bampadde sente nali sigenda kudda naye ngenda kukomawo nyambe nasanyuse nnyo bampadde sente bafiina bano bayimbi bonna amusaki baani bampadde bambi sente nyingi so kyasobola okubasasula ojja kubaweereza basirina sente zakumawa الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله يا الله يا الله يا الله ارجعني والتك